bw'abadde atongoza kosa n'okwasa ambyulensi 10 eri ekitongole kyomusalaaba omumyufu ekya Uganda Red Cross Society, Dr. Ruhakana Rugunda ssabaminisita wa Uganda ategeezezza nti ambyulensi zino zaakuyamba nnyo mu ddimu lya gavumenti ery'okutaasa obulamu bw'abantu abafuna obubenje ku nguudo zi mwasanjala okwetooloola eggwanga lyonna. And I think this is the first concrete step that will assure Ugandans that in case any of them has a problem on the road or other related emergency, there is a reference center that can be referred to for purposes of quick rescue and quick healthcare. So this is a big achievement for our country. Ye mwami Robert Kwesiga Ssenkulu w'ekitongole kya Uganda Red Cross Society ategeeza nti ambyulensi zino zaakuteekebwa mu bifo abasinga okugwa obubenje nga zaakuyamba mu kubaddusa mu malwaliro okusobola okutaasa obulamu bwabwe. Omwaka guno gubula tanaba kugwa guno gwa financial year zigenda kuba zituuse ambulances nga 20 but so senezo nezituuse wano katugenda kuzideployinga ku major highways okusinga zibere near awabera hotspots nawe muzimanye abantu babe nge Masaka Road nge Jinja Road nge Yoguru Highway for example turabe usobora kuyamba abantu abafuna obubenge kubaiva kwetinga ndabatwara mu bandwariro. Ono era abikudde n'ekyama nti zaaguliddwa ku bbeeyi ennungi ng'ate ziri ku mutindo ogw'ensi yonna mu kubaamu ebikozesebwa okuza obulamu bw'omulwadde nga tannaba kutuusibwa mu ddwaliro. Zino ambulensi ziri nga akadwaliro akatini patient bw'ambulensi bw'emupiikinga esooka n'okumustabilizinga n'omuwa ekituyita the first medical care bwagenda kutuuka mu ddwaliro abastabilizinze katabe eddwaliro nibatandikirawo. Ensimbi ezaaguza ambyulensi zino zaafisse ku bumbi omwenda n'okusoba ezaaweebwa ekitongole kino ekyomusalaaba omumyufu mu mwaka gw'ebyensimbi 2019-2020 ng'era ne ambyulensi endala 10 ziri mu kkubo zijja. Stephen Mayombwe Mugano na All Chronicle TV wano mu Kampala.